gambe bina necho kukirizigano ganti okay banzibye ruchamuziyanzibye nga Kiwanda but we must agree and to move kwate twetaga gwanga lyaffe basebo ne banya okutuka exanti tetusobola waddoku okwogereganya. That was the purpose of Ipod. Ipod yali kanti waba wensonga ze tusobola okugira tusobola okubako era mamikene ruchamuzino kandi aku yabera chairperson wa Ipod. Ipod badde funa bilioni 10 olwaleero Ipod yo naamwe badde bafuna bilioni 10 ebabega nga NUP efuna bilioni ezigenda mu 3. Ku mulundi guno Ipod yayongeza okuva ku Ipod ne lobbying kino wankubadde akyongeddeko ano ebibiina bino okukkiriziganya bakoze kye bayita lobbying bane tukoze tutya ebibiina byaffe byetaaga okwongera ku ssente. NUP mu kuzikirizigana ne Ipod bwe bali bayongeza ne babiranga milioni kati ziri milioni bilioni 45. NUP egenda kufuna bilioni 6 bilioni 7. Yes, this financial year. This financial already. Bagenda bilioni 6. Actually almost NRM zonna ze badefuna. Olawonga omulaba NUP egenda kubanga buli mwezi esasula milioni 5 okuddukanya emirimu gyayo. Buli lunaku NUP egenda kubanga ewo obukadde 20. Bwana abazikiriza. Ate bazitesega kwa akaunti ya geziri propaganda nawe no mwami Lutamaguzi you are not a political party leader. Goli political party leader. Yes, I'm a leader of which I'm a vice president of the party. Bati muleka You are not Muganda kuleta propaganda. Ojamudamu sebo okulimba nti NUP mwaji wadde nga fast no honorable dikora mu the house uno sigwe mwako gusoose no mwako gwayita. They got the money. Bafuna obuwumbi busatu. Propaganda Museveni gwabateeka mumbu. Si Museveni. Please. Mwami Lutamaguzi wentuula. No, wentuula in political parties. Mu arrangement ya political parties, I'm above you. I'm a vice president of a party, a national vice president. You are not. Okubera na vice president leave me, give me time. Ogambe bye nale mukuli. yakulese dekamaliriza basebo ne banyabo bwe twayongeza ssente bwe bayongeza ssente za ezebiina by'obufuzi okusinzira ku allocation ssente zino zigabibwa okusinzira ku numerical strength. Bani abazigaba Lutamaguzi please keep quiet because you don't first get information. Yes, ssente zino bwe ziva mu treasury zigenda mu electoral commission. Electoral Commission ye ina ababaka bona nega nti NUP ina 13% of members of parliament. Era ziteka direct kwa account ya NUP. Ologenda obuuze secretary general wechiwa Rubongo yajja kutegeeza sente ziri ku kibiina kye. Ayite press conference and he denies. Adinayinga government sente zino zikomyewo. Kati Ipod omutawana we guva lwaki owulya bino byonna bamawo babyogera wechiwa mawo ayogera bino lwansonga bana aba NUP baagala okugabana. Ate batukesani batandika okwegaana nga buli Mwami Lutamaguzi bwayogera kati ojja bawulira olwayo njagala mbawulire nga maagala okukakasa abantu ddala bano nti bamazima. Enkya Mwami Lubongoya afulumye press conference agambe nti obuwumbi 6 bwagenze ku akaunti yaffe tubuzizaayo mu gavumenti. Yes, akifulumye but noza gweza omwaka obuwumbi 3 babukomyewo because they've been getting money. Ate zino sente zetwogera kati bilioni 4 zigenda kubeera buli mwaka paka era parliament ejja kubanga yakola allocation and you know Mwami Lutamaguzi kino kimanyi bulungi mwe mwatuula ne muyisa supplementary eno just 2 months back era nga mukuyegeddwa ebibiina byammwe by'obufuzi era watuwa support and I want to thank you because political parties have zali stuck nga tezitambula sente ne muzituweereza sente mutuzirina komaone honorable omusana nakike ngenda kuwa tofa ngenda kuwa honorable maliriza because kino kiri ku pepa kati bategeeza basebo ne banyabo. Yes, ngaba na Uganda waliwo ebintu ebirina okutugatta beyond politics. Okwogera ne President Museveni tekitegeeza nti ofuuse wa NRM. General Museveni Mwami Akena oba Mao oba Wekibwa Kyagulanyi bonna okubeera ng'oyogedde ne President Museveni doesn't necessarily okufuula. Olwaliro laba Ruto abadde vice president wa Uhuru mu kiseera kyatuuka waliwo ekiseera kyabeererawo nga Raila Odinga vice president yali prime minister. Onako olumu namuyita namga please much as tetukwaraga but let's have a handshake and let's move on. So ngeggwanga basebo ne banyabo. Yes,
ebino byonna bisobola okubeera olunaku lumu bino byotamaguzi byemuwagawaga abantu byemukolaki at the end of the day we agree mwambi lutamaguzi bwetabeeranga mu parliament nga ffenna batusasula bakusasula sente zezimu naze bansasula so tebasasula nti ono wopposition onowaki lwaki ekyo yes lwaki ekyo it's government and who is the head of government? The head of government is January Kaguta Museveni, whom you have, yes, who is the head of the state? Who is the head of the state? Honorable Charles Romushana. Sijabawa. Obuyinza busigala. Nze nyina Messi wano. Head of state.